Watukkiriza okujja tuzze minisita ne ttiimu y'abantu bangiko akadakiika k'otuwa wano konna tekatukolera ng'aba Central Trust. Webale nnyo okutukkiriza tuwanirize tulage bye tulina okukola mu bufunze tugende tikabiriza tugenda okugabanako naye ku 3 ate abeeko obubaka bw'atuusa eri ensi yonna twaniza. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساقوا بنا الله تميبزا okubeera nga enteekateeka yaffe twalaga okujjako wano ku Paaro ku rediyo yaffe, ate ne tubeera nga ekyo Mungu atusobozesezza okubeera nga etwogerera mu studio za Paaro. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amiina ya rabbi. Neebaza abakulembeze ba Paaro n'abaafuuka ensonga y'okuteekawo Paaro eno n'ekigendererwa okubeera nga egasa eggwanga, egasa obusiraamu n'okusingira ddala kyendabika nga omulimu ogwo ogusembyeyo ogw'okutwala obusiraamu mu maaso ebikoze bulungi. Alhamdulillah. Ne bannyambako ku mulimu omunene ogwankwasibwa ennyingo ze nnyina bwe nali nga ndayira. Ennyingo esooka y'okukola daawa okusaasaanya obusiraamu n'abantu babuli obulungi bw'obusiraamu, etubeera nga Paaro of Africa ekoze omulimu ogwo, tubeera nga tutambulira wamu mu mbeera esinga ennungi. Tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twesiimye naffe taata. Bwe nali nga sinnatuuka mu bukulembeze mbuweereza buno, nze omu ku bajjanga wano ne nkola pulogulaamu za daawa. Naye olwaliro bwe banga nkomyewo ate nga nsanze enkyukakyuka ate ezisaazikawo, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Nkubiriza abasiraamu b'eggwanga tuleme kubeera ng'Abaganda bagamba nti nkuba teyaza kyayo. Mubeere nti twali mu Uganda nga tulina rediyo emu, yali rediyo Uganda, ffenna ng'etuwuliriza. Naye olwaleero tulina ekyaffe, tubasa mu kiwagire. Ebyamaguzi bimwagala okulanga mujje mwogere n'abannannyiniyo ebiri ng'ekulaakulana, kubanga ebimu kubiyimirizaawo rediyo zino bwe bulango okubireetera byamaguzi ebibeera ng'esobola okutambula. Basobola okusasula emisolo egibeerawo mu ggwanga, tuvuga nti ate Paaro baagiggaddewo bagibanja, naye nga munfuusa ensonga y'okugiggazaako kubanga temugiwagidde. N'olwekyo tubakubiriza nga kino kiri kyaffe, ate n'emigaso mugirabye gye kikola. N'olwekyo oba olina kw'olina omanya nti kanjawuzeemu ntwaleko $1,500,000 abantu, ate zino 10 kanswale ku Paaro basobola onkubira obulamu. N'olwekyo tubakubiriza nga umma okubeera nti kino mukiwagira kubanga tuvudde wala. Ate manya bunaku akajja obunaku akola ki? Keemanya. Mutamanyi kyammwe mujja kubanga mweryazaamaanyizza. N'olwekyo ekyo njagadde kye bakubira omulanga ng'abasiraamu ba Uganda. Abeesibi abagenda okuva mu bibiina okugenda mu birala, naddala senior 4, senior 6, aba 4 bali mu briefing. Kitegeeza nti ku balaza basobola okukola ebigezo byabwe.
tukubiriza abaana baffe okubeera abavumu obutatya obutakankana kubanga ebibadde basomesebwa byonna omwaka mulamba tesuubira nti ebyo bigenda okubabuuzibwa mubeere nga mufunamu ebbaluwa ezibongerayo mu maaso. Olwekyo tubakubiriza okubeera nti mubeera nga temutya temukankana ate tewawa kulimba laga ndi nawo akasasi wano vayo emitwalo 5 nategedde kagenda okujja wesigamire Katonda ogenda okukola ebigezo obimukwase ebinaddirira ojja kufunamu okusinga laga nti ebigezo byago babikutte ate n'obeera ng'ofiiriddwa omwaka mulamba ate ng'olina kudda. N'olwekyo mwewale abayinza obbabuzaabuza mu ngeri y'okubba ebigezo. Ffe ng'abakulembeze bammwe okubeera nti tusobodde obbasabira era tutyabasabira okubeera nga musobola okukola obulungi n'okuyita bulungi ebigezo byammwe. N'olwekyo mugenda mu ppepa ng'oli mugumu nti emabegalo waliyo abakusabira edduwa obeere nti okola bulungi mu ngeri esinga okubeera ennungi. Tusaba abapaalo of Africa nti rediyo zino zikola kirina okusaasaanya ddaawa. Tuyoza okubeera nti abajja okukola ddaawa wano musunsula omulimu gwe mugende nagwo. Kuba bangi bajja nayagala ayiseewo kyayagala oluusi mu ngeri embi nekisaasaana ensi eno kisaasaanira eggwanga nekyonoona. Olwekyo kyalibadde kirungi omuntu ali ku bya ddaawa olina amutegeeza nti ngenda kusomesa ku kintu gundi ngenda kusomesa ku kino ngenda kusomesa ku nsonga gundi olwokubanga tukolerako ddaawa egasa abantu ebizimba abantu tetwagalako nnyo bantu kuweerako nnyo fatwa kintu tekiriiyo kino kiriwo ekiti oyinza okukyogera naye nga omaze kwekenneenya kikyogenda okuwa abantu eya addaddala umma. Tuli mwezi guno omwezi gwa Rabiul Awwal, mwezi gwa kitiibwa gwalibadde nga abantu basanyuka olw'okugutuukamu kubanga okuzaalibwa kw'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallama n'okutumibwa kwe obwenkanya bwajjawo. Abakyala baali tebamanyiddwa nga bayitibwa bisiraani ne bafuuka abantu ab'okumwanjo bwe baafanga bakitaabwe nga tebagabana bya bugagga naye olw'okujja kwa Nabbi ebyo byonna Mungu yabakola ki n'abijjawo. N'olwekyo omwezi gubanga gutuuse okusanyukako si kibi. N'olwekyo nganze omukulembeze wammwe nvumirira nsefumirira yenna abantu abagenda ku social media wawo ka WhatsApp ke nalabye nga koogera ku mwezi guno ng'abantu bageraageranya nyegenyege. Oli n'agamba nti abaagenze mu nyegenyege naye nga nyegenyege ekiriyo kulya bisiyaga, nyegenyege ekiriyo kuyita bwereere, nyegenyege ekiriyo kunywa mwenge n'ebikolwa eby'empisa embi. N'agamba nti abadde mu nyegenyege ye mulungi okusinga abadde mu kuŋŋaana kwogera Katonda n'okusalira omubaka Nabbi Muhammadin. N'olwekyo ndabula abayimaamu bawalimu abali mu mbeera eyo mukole tawuba kubanga eddiini gye muzannyiramu nabbi gwe muzannyiramu yoyo rahmatan lil alamin ayatumira nga kyakusaza ebitundu byonna. Abantu bakuŋŋaana boogera ku byafaayo byo boogera ku busiraamu bwabwe tuyinza geraganya n'abantu batamiivu n'abalala bakola ebikolobero n'ogeraganya okuŋŋaanya olwo n'olugayaganya n'enyegenyege. N'olwekyo ekyo yakyogedde buvunaanyizibwa akole tawuba n'okwetondera abasaamu ba Uganda awamu n'ensi yonna okutwalira awamu. Bw'anaaba takikoze ebisigadde tubikwasa Katonda oba yennyini ensonga zonna ku buli kintu kyonna. Kisembayo okukubiriza bannayuganda okubeera nga tulina omwoyo ogwagalana. Abantu bagezaako okukola naye balinamu okunyigirizibwa okw'enjawulo. One, renti yebakolera twabira mu COVID omuntu amaze emyaka 2 takola naye wenyuma nga nti nze njagala ssente zange oba si ekyo ebintu bigenda bitwala. Naye tubeere n'omwoyo ogulumiroogana nga bannayuganda tutambule ow'ennyumba ng'ali bulungi ate neakolera mu kizimbe ekyo naye abeere ng'ali bulungi mu ngeri y'okumusaasira n'omubudaabuli nga nti akale tukole bwetti osobola okutambula naye okukwata ebibuga genda obitwala kitegeeza nti omwoyo ogwo teguba mulungi. N'olwekyo bannayuganda tugezaako okukola naye ne bitukoleramu twagala babeere bakisa eri abantu ba Uganda. Barakallahu kwasa
general manager wa Faro Africa. Certificate eno kuva mu ofiisi y'abakulembeze b'ekibuga kino Kampala kugala obusiraamu olw'okubasiima omulimu omulungi omukola okukoleza obusiraamu ne programs ennungi ebiri mu nsi entambula tugamba nti alhamdulillah ate neyeebaza Katonda okubala nti general manager mugamba galabuzi n'ensozi enjawulo tewali ebanjo siimye nnyo okubeera ng'oli wano abaffe tukutte nga okunyweza n'okukola obulungi munga enkulembezeewo Come on, group photo one. Come on. Group photo. Kyoba okola?